Ekoma mwaka n'ebyayo osala bingi. Osalira ddala bingi ate sala bya nakayongo otalizeemu ebyeggalwe. Siriikirira nfiirwa era okimanyi afunda ku bigambo. Agafunda gada ku muga ate n'owulira kimu nti bannyinaze babiri enkoko emu baaba. Bakulaga omusawula nsolo ate olinda okukutula oluwayo. Embagulizo ennungi mbadde yezza omusu. Era enkasuka ennungi bwetyo yezza lugolera. Bannange njogera kye nali ndabye. Nkyemese tenywa mwenge. Ng'ogamba nti ate mu kiteeno nyeemu ki. Peromane ekusendedde wuliriza nga tonnaba na kunoonya kijagali. Ebyemberebezi embuuyo oba byogokozo onoosanga mu byalo. Peromane be bakaziweereza. Peromane be bannantameggebwa. Nanti wulira. Send now, receive now. Gw'okikola otya? Va mu kwetendekanya. Mbusimanya ng'omungu n'omuboga enjawulo mpaawo. Sindika ssente ne peromane z'amasannyalaze, school fees, business yo oba mazzi. Ffe tetunonooza. Ozijja Uganda kuzitwala South Africa. Oba ozijja South Africa kuzitwala Uganda. Jangu ku Elephant House. Suuti 15 ku luguudo 1555 Albertina Sisulu Road e Johannesburg. Oba kubira Honorable Scovia Mugabi ku +2774957 4004. Send now, receive now. Tewerabira nti zituukirawo. Obeewuliridde wandigezezaako okugamba nti Munnabusiro ageza tutuma. Osanga wanigambye nti nkukuba akatabo okutema amagembe oba okukutuuza mu ddagala ng'oli omulamula njo okumujoona naddala nga yasizza ebya Nalugoba. Nze mbuutu naganzisedda wano ow'amatafaali aganzika kibaazi mu mbuga yaago ng'era ow'olusekese lw'enkumu bwanika oba ku luzigo olw'omumanye. Omanyi oluzigo olw'omumanye luzigo lwamumanye bw'osanga bw'otya baaba. Kale olw'okubanga nalongowaza embidde talinda basazzi kukuba nkyukira nange kanneeyogereko kamunyo w'ensonyi alya ssanja. Nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyo gwa vwa talina mazzi talya saava omwana ow'abambeja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi luno Oluganda era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya baaba mu nsona lulimi eno ey'ekinini empomerenye enyumira abantu okwetoloola sseŋŋendo nnabulamu. Era nga bulijjo nsanyuse nnyo ng'emmangala gye basuubiza okulinnya maanyi ga mbalaasi mu ggwango. Olugero olwaleero lw'ensomesaako tukyali ku nkoko. Era ng'olugero luno lwogera ku nkoko lugamba nti nkoko Nnyoole yalema Abawadi. Nkoko Nnyoole yalema Abawadi. Abantu batono nnyo oba oli awo ng'olugero olwo basobola okulumalayo singa olukomya mu kkubo. Nti owange manyiraayo olugero luno omufundiriza awantu awali akanyigoli oba akalikonda n'omugambo wange. Malayo olugero luno nkoko Nnyoole katonyeze nti yalema Abawadi. Abeera wa mukisa oyo okubeera nga akyanukudde nno munnange nakyo. Naye nga kikulu nnyo Abawadi bo bamanyi nga sinnaba kwogera lundi okoobya oba oluweneggu okufaananako enswenke etudde ewa Segaali oba Nnyanyaali. Nkoko Nnyoole yalema Abawadi. Abawadi aboogerwako no munnange be basiraamu. Bajjajjaffe baabayitanga Abawadi. Kakati Abawadi abo munnange kaŋŋambe oba balinamu engeri y'olunkulu ng'olw'emisota ebikulu n'ebintu girya gigalamidde nugamba nti owa munnange bw'otta enkoko gwe bakuyitira ddala oba bakulaba ng'omukopi bekopokopo bakulabira ddala ng'omuntu omukafiiri kankozesa ekyo bakuyita mukafiruna omukafiruna obanga obeera ossa enkoko naye baagala bali enkoko nga bo bennyini be bagyesalidde nga bagimaanyiza munnange nga bagimaanyiza bo bennyini. Era enkoko eyo nga si be bagise bagamba nti obeera oginyodde. Enkoko gye bayita Nnyoole yeyettiddwa omuntu atali musiraamu omukafiruna. Kakati eyo tebagirya munnange muzizo gwabwe bagiziza abasajja b'Abawadi n'abakyala b'Abawadi abasiraamu tebagirya munnange era bajjajjaffe kino bakyetegezera bakiraba bannange. Yenkoko Nnyoole yalema Abawadi. Kale munnange nno nva wano nkusiibula naye totiranga omusiraamu enkoko ajja kukuyita mukafiruuni era agaana okugirya nti omukafiruuni ajja se sigirya. Enkoko Nnyoole ogitegedde
kakati nno bannange akadde kanneegalulidde era kaakano nze wekantwalaganya era nange kaakano mpomba omanyi omuddu talwewa aluwa mukama we olugira nti omwami enkyana akyala kamberekereze kubanga emizizima gizaala ekiweno ate ekiruyi ekingi kizaala ekiruba kambifuule nakyomu ng'ekiweno kya mukanyinimu ow'ensonya atanya kiweno naye tekyebereka abakubye ebisokondwe ku ngere kwa mbeebaza naye mundabire be mugaboobereza.